Mwebale okunyumirwa ebyafaayo era mu kitundu kino eky'olunaku olwaleero mu mboozi ezitaanyumizibwa mu lutalo lw'e Luweero tugenda kutunuulira Christine Nakamya. Mu ngeri ezimu Christine Nakamya oyinza okumugeraageranya ku bazira bakyasinze okubeerayo mu nsi eno olw'ensonga nti y'omu ku abo abaakola ebintu eby'amaanyi ennyo mu lutalo luno olw'e Luweero. Nakamya y'omu ku bannamwandu abaawangaala ennyo aba George William Lule era nga mu kiseera emboozi eno we baagiwandiikira yali akyaliyo mu kitundu eky'Ekawumu mu nju ey'omulembe eyamuzimbirwa Pulezidenti Museveni ng'ekirabo mu mwaka gwa 2014. Obulamu bwe bwetaaga endabirira ey'enjawulo era ng'alabirirwa muwala we ng'Erobina Namukasa atemera mu myaka egy'obukulu 50 era ng'abeera naye. Bazadde ba Nakamya ye Isaac Mutimba ne Yuriza Naalongo abaabeeranga e Ssingo. Mu 1936 yasomera Kanga Venese Muto Primary School okutuuka mu ky'omukaaga nga tannafumbirwa George William Lule mu 1956. Nakamya yali mukyala mufumbo ng'atunga kyalaani ng'addaabiriza engoye mpozi n'okutunganga obuteeteeyi bw'abaana n'engoye z'abakyala. Baawe yali mulimi era omulunzi w'ente ate nga yatunda eddagala ly'ebisolo n'ery'abantu. Yavumulanga ebiwundu n'okukubanga abantu empiso ku kyalo gye baabeeranga. Olutalo bwe lwabalukawo baawe amangu ago n'afuuka ekintu eky'omuwendo eri abayeekera bano ng'abayambako ng'omuntu wa bulijjo okuva mu 1981 okutuusa lwe yattibwa mu 1983 Ngoma mu kitundu eky'e Luweero. Omulimu gwa Nakamya gwafuuka ogw'omugaso ennyo amasomero bwe baagaggalawo. Essomero lya Light George Katikamu ne Masulita Esseesi gaasoberwa ow'okussa abayizi b'ekisulo bazadde baabwe bwe baali nga tebannaba kubeera nga babanona mu kaseera abayeekera we baggalirawo amakubo n'entambula ey'olukale. Abayizi baawerekera abasomesa baabwe mu bifo abayeekera bye baali bazinzeeko. Mu basomesa abo mwalimu Kano Jacob Asiimwe eyali omukulu w'essomero lya Masulita Esseesi. Bano baakuumibwa mu bulamu bw'abayeekera ekyakyankalanya obulamu bw'abayizi abasinga obungi. Ngono ye yali bba wa Nankya yasinga kumanyikwa nga Dr. George. Ono yeewaayo okubeera ng'asuza abamu ku bayizi mu maka ge n'okubawa obujjanjabi obwali bwetaagisa. Ekitiibwa ky'obwa dokita ono kyamuweebwa Museveni olw'okusiima obujjanjabi bwe yawangayo eri abayeekera ba NRA. Mukyala we Nakamya yawaayo obuyambi obulala omwali okufumbira abayeekera n'okubabudaabuda mu myoyo. Amaka ga Dr. George era gaakozesebwa okuterekanga eddagala n'okusembeza abantu abajjanga okufuna obujjanjabi era nga mukyala mukulu ono Nakamya akyajjukira erinnya lya Joan Mukasa. Joan Mukasa ono y'omu ku bayizi be yakolako era nga mu kiseera emboozi eno we baagiwandiikira ono yali akola gwa bubazi bwa bitabo mu maka g'obwa pulezidenti. Nakamya yakolanga n'omulimu omulala ogw'okuddabirizanga engoye z'abayeekera enkadde ng'akozesa obukugu bwe yali alina mu kusamba ekyalaani. Ono yali omu ku baatambula okugenda e Ssingo gye yeerabirako n'agage mu kutirimbulwa kwa Samuel Ssenkubuge Ngoma. Ssenkubuge yasibwa ku muti n'atulugunyizibwa oluvannyuma n'akubwa amasasi mu maaso ga mukyala we teekako n'abaana be 3. Weewaawo Ssenkubuge yali muyeekera wabula engeri ey'entiisa gye baamutirimbulamu mu maaso ga mukyala we n'abaana Nankyagamba nti yali teyeetaagisa era nga Nankyagamba tayinza kubeera ng'agyerabira. Ono era bwe yali anyumya emboozi eno amaziga gaamuyitamu bw'atyo n'asooka n'okusiriikirira n'asiriikirira. Bano nga batoloka okugenda e Ssingo, Nakamya yayawulwa ku bba eyasalawo kuyita Engoma atuuke e Nakasongola gye yali agenda ku ddundiro lyabwe Emijeera. Bano tebaddamu kusisinkana kuba Dr. Lule yawambibwa n'attibwa amagye ga gavumenti e Ngoma. Nakamya yafiirwa abaana 3 e Ssingo. Kamwakabi yali atemera mu myaka egy'obukulu 20, muganda we Kiwanuka n'omuwala. Abaana be baafa ekigaali kyabwe ekyali kigenda okunoonya emmere bwe kyagasimbagana n'amagye ga gavumenti. Nakamya ne nnamwandu wa Ssenkubuge Christine Nakake
bababuusabuusa ng'ebikere okutuuka awali enkambi y'amagye ga gavumenti ku kyalo Kigweri gye baamala ennaku 2 nga tebannakyusibwa kutwalibwa mu nkambi y'ababundabunda e Katooke gye yalwalira n'atwalibwa mu ddwaliro e Nakaseke. Nakamya bwe yasisinkana bawala be ababiri, Robina ne Alice n'abawanuka, ekitongole kya Red Cross kyabajjawo ne kibongerayo mu nkambi y'e Nakazi ku njegoyego z'ekibuga Luweero. Oluvannyuma baatoloka mu nkambi. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Oluvannyuma baatoloka mu nkambi ne bagenda mu b'eŋŋanda zaabwe Nankulabye mu Kampala gye baabeera okutuusa mu 1986 oluvannyuma ne baddayo ewaabwe. Omulala eyakola omulimu ogw'amaanyi mu lutalo luno ye Musa Musoke Ssemumira. Musa Musoke Ssemumira yali mulwanyi w'amagye ga NRA eyayingira obuyeekera ne baganda be bana. Ku bano kwaliko Edmond Ntanda, Lubezi Mivule, Christopher Kiwanuka ne Charles Mukasa. Bano baali batabani ba Dr. George Lule. Musa agamba nti baganda ba babiri baafiira mu bulumbaganyi bw'etteeso okufaananako ne Kiwanuka eyattirwa mu kitundu ekya Kyoli. Ntanda yafa mu nfa eya bulijjo mu mwaka gwa 1990 nga guggwako. Ssemumira yatendekebwa mu bujaasi ebisookerwako naye n'atandika okutendeka abayeekera era nga ye yatendeka baganda be mu kitundu eky'ekawumu. Ono akimanyi nti kitabo yafiira mu katego ka gavumenti kubanga yali omu ku baali abagezaako okukwata olw'eggulu. Ekibinja ky'abayeekera ekyasooka Musa ono mwe yali okubeera nga bagenda batandika okuketta embeera nga bwe yali mu kitundu ekyo. Wabula ekibinja kino kyasimatuka kyokka bba abali mu kibinja ekyokubiri ekyali wakati nga muno mwe mwali ne kitaawe. Bano baagwisanya bwennyini abajaasi ba gavumenti ne babatirimbula. Wabula yadde nga Ssemumira yagezaako nnyo okuzuula omulambo gwa kitaawe kyokka gwamubula. Ono yaddayo awali ensiitaano kyokka yalaba mirambo mirala ogwa kitaawe nga teguliimu. Oluvannyuma bamutegeeza nti mu bayeekera abattiddwa mwalimu ne dokita eyasangibwa n'eddagala ery'enjawulo, ebyapa by'ettaka n'essuuka eza kiragala. Wano Ssemumira we yategeerera nti omuntu gwe boogerako ye yali kitaawe. Ssemumira naye yasimatuka olutalo bwe baali nga bali mu kulwanira mu zooni z'Erwenzooli teekako ne mu kitundu eky'Ekatonga era n'ayingira Kampala. Wabula teyalinda kufuna nnamba y'amagye, n'addayo mu kyalo okuddabiriza amaka ga kitaawe gy'ali ne kaakano era ng'enaabeera mu nnyumba eyabaweebwa Pulezidenti Museveni ng'akasiimo olw'emirimu kitaabwe gye yakolera abayeekera nga bakyali mu nsiko. Omulala eyeenyigira mu lutalo luno olw'e Luweero ye Richard Kizito, mutabani wa Yosa Muwaswa. Ono yali muntu wa bulijjo eyayambako ku bayeekera. Kitaawe ne nnyina baabeeranga Mongolo era nga kitaawe yagabiriranga abayeekera ba NRA eddagala lye yajjanga mu nkambi ya Red Cross e Bukomero. Kizito nga mu kiseera kino ye mmeeya wa Semuto Town Council ajjukira olumu ku nnumba Sinziggu mu lutalo lw'omu nsiko. Ono ategeeza nti yali nsiitaano nga sali musale n'ekibinja kye kyali kisala okuva e Ssingo nga badde e Bulemeezi
bannaabwe abaali babeekutuddeko bwe babategeeza nti aba UNRA babagudde mu buufu. Lieutenant Kiyengo ne Eric Odwal baasindikibwa bakulemberemu ekibinja ekyenjawulo ekya UNRA ekyali kifuuza Bulemeezi ne Ssingo. Kino kyali kyakagwisanya bwennyini abayeekera. Kiyengo mu bikwekweto bye amagye ge gaziba amakubo agayingira n'agafuluma okuyita ettema n'akali, Kireka, Muwanga ne Bukomero. Mu beerabirako n'agage yategeeza nti okumala kumpi essaawa nga 8 abajaasi ba gavumenti nga bali mu buufu bw'abayeekera nti bano baayitira e Kateera ne bayingira mu nfo z'abayeekera nabo abaali bategedde nti bali mu kubalinnya kagere ku kagere okutuuka we baasiisira mu kitundu eky'Ekembogo. Kizito agamba nti abayeekera ba NRA baamanya ku lulumba amagye ga gavumenti lwe gaali gategese nabo ne bagwa bulungi mu katego kaabwe ne babazingako. Baateekateeka liwandiise entabiro nabo ne bagumba balabe ab'eŋŋanga. Abalabe bwe baasembera mu ntabiro yaabwe abayeekera ba NRA nga baduumirwa sale mu sale baatandika okubasiisira amasasi mu lutalo olwakungula essaawa ezaawerako. Omulabe yali mu kaseera kazibu ekyamuviirako okudda emabega e Bukomero ne baleka abafu baabwe awaali ensiitaano okumala ennaku 2 nnamba. Abayeekera ba NRA baafuna obuwanguzi obw'enkizo ku lunaku olwo olw'enkuba bikokyo ekyatataaganya ennyo eggye ly'omulabe era ne ligenda n'ebisago eby'amaanyi ddala. Jeno Sali Musale bwe yali ng'ayogera ku lulwana luno olw'Ekembogo yategeeza nti okulwana kuno kwaviirako okuwambibwa kwa gavumenti y'Obote mu 1985 nti obunkenke n'enjawukana wakati w'Abakyoli n'Abalango mu magye bweyongerera ddala kubanga Abakyoli baali banyiivu nti be baali basinga okwenyigira mu nnumbagana z'omulabe ne bafiirwa nnyo abantu baabwe mu lutalo olwo so nga ate Abalango baali babatiitibya butiitibya mu bifo ebisava.